Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nako lwaleero tuli wano namusomesa lyakiri munana mwezi ogw'ekkumi nga tuli wano ku mawuledi. Amawuledi nze kumanya kwange okutono gaba mazaalibwa ga Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Leero ndina omu ku baprofesa mu Uganda ndowooza tulina omu nze gwe mmanyi era naye abaddewo ku mukolo guno atunnyonnyoleku katini amawuledi kyeki eri gwatulaba era ayogera kikubakubaga nti amawuledi okuza amazaalibwa g'omubaka kikyamu. Seushea tukwaniriza eri abatulaba amawuledi kuba mukolo abantu okulaga essanyu ku mazaalibwa g'omuntu baagala okulaga nti osanyuse n'okufuna amawulire g'okuzaalibwa omuntu gw'oyagala kintu kya butonde tekyetaaga na kuleeta bujulizi bwonna kusingako awo. Kintu ekyobutonde kiba kya busiraamu, nolwekyo osanyuka busanyusi so tokuba miranga bwe baba bakuwadde amawulire g'okuzaalibwa kw'omuntu owuwo oba omulala yenna gw'oyagala kiba kya ssanyu. Nolwekyo eri eyo yenna yenna ayagala omuntu oyo oba osanyuka busanyusi. Kati abantu babadde mu kusanyuka olw'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad. Share awo wennyini kweyanza omuntu oyo ogenda kumugamba ki agamba nti amawuledi gano biri haramu, then awo wennyini otugadde tusigazaayo butikitiki otukonereko ku Isirairi ne Palestine entalo ezo lwaki ensi ez'abasiraamu zisinga zisirise. Okusanyukira amawulire amalungi tekisobola kubeera haramu, ate okuloza nti bidaa kyekyo ekiba kizenga kimenyawo ekintu ekiri halaali. Ekintu ekiri mu shariya oba ekyakkirizibwa senga wabeerawo ekipya ekijja nga kikimenyawo, awo kyebayita bidaa. So si ekiki enabling it ekikiwa amakubo ag'okituukiriza. Waliwo amakubo agateekwawo okutuukiriza ekintu. Ekkubo eryo ne bwe liba ppya nga liyamba ku nsonga eyo teriba bidaa. Ekikwata ku Palestine, Palestine si kizibu kya Hamas ne Isirairi, si kizibu kya Palestine ne Isirairi, si kizibu ky'Abawarabu bokka ne Isirairi, wabula kizibu eky'abasiraamu bonna n'abatali basiraamu mu nsi yonna abaluubirirwa eddembe ly'obuntu n'omuntu okubeera nga tafugwa mu ngeri eyo. Nze Ustaz Adam Sadiya. Tweyanzike.